nnyo okubeera nti bw'ogamba nti etambudde ebitundu 80 ku buli 100 awamu naye nga ewange oba ewaffe mu Wakiso zooni gyentwala eya Bulwa-Bunwa Kapeeka zooni nga teriyo muntu n'omu yaganyuddwa mu nsonga eyo kyannaku nnyo. Ekyokubiri, pulogulaamu nnungi naye enteekateeka yaayo si nnungi olwokuba nti bw'okwata ekintu n'okigamba nti kya muntu owa wansi asookerwako gwe kigenda okujuna ate n'ojjamu ffe abakulembeze abasookerwako abamanyi abantu baffe, ndowooza nti oba okoze ekintu ekyandibadde ekirungi. Engeri gye twavaamu mu nteekateeka zonna ezasooka baatugamba nti LCs tetuvunaanyizibwa ku PDM. N'olwensonga eyo tubadde tufuna okusoomoozebwa kw'amaanyi, amasimu, abantu batutuukirira, sente ziriwa naye nga tolina puroguramu. Kuba omuntu bw'amala okugamba nti gwe tokiriimu kitegeeza oba tolina bw'osobola kiyingiriramu. Naye ate nga abantu baffe abawansi ffe tusinga okubategeera. Nze mmanyi omukyala atunda ennyaanya ku kitundu alina akadaala akatasusa kapito wa $200. Abantu abo bayita mu bugubi bw'amaanyi nti buli lunaku kati nze nga zooni yange gyentwala mpandiika ebbaluwa ezisukka 20 nga nziwandiika nga abakyala abo n'abaami bagenda okwewola mu banka oba mu lusako okufuna kapito gwe basobola okukozesa. Kati nandibadde ndowooza nti mu nteekateeka eyo nga ejja omuntu owa wansi gwe yagala ositula, gavumenti yandibadde etandikira ku ffe abakulembeze abawansi. Mbadde nkusaana okusaba onzikiriza mukama wange kyamaani nsooke nkukomyawo awantu awo wakulu nnyo ddala temuliimu baani abalimu? Kakati mu puroguramu ngera bwegambye tetuliimu naye nga bwenjiwulira nteeka okugoberera ebintu ebitambula mu ggwanga. Puroguramu eyo omuntu atandikirwako kyamaani wa LC2 ye yateekebwamu nga yalina okutandikirwako olwokuba parish muluka era nga yalina okusayiningira abantu abo. Naye nga ekizibu ekirimu nti kati nze nga muluka ogwange mwenva ogwa Buloba tulina abantu abasukka 40. Kakati kyamaani w'omuluka nze zooni yange erina ebyalo 3 ekya Buloba, Bunwa ne Kapeeka, nina abantu abasukka 1,000. Kati kyamaani w'omuluka tasobola kumanya buzibu bw'abantu abo oba bwetaavu bwabwe kubanga kiba kinene ku ye. Nsooka oyimirira awo. Oweekitiibwa Kalwanga, bwe tukola puroguramu eno abaka palamenti mwalimu, ekyo lwaki oba mwalimu ddala oba mugimanyiiko oba musobola okuba kyemukyusa, ekyo tulaba nti kikulu kirina okukyusibwamuko ekyabakulembeze ba LC1 okubeera part of okubeera abamu ku abo abakwatibwako ensonga eno. Mwami Seruga, ekirungi tewakajja mu Uganda era obaddewo ebbanga lyonna. Ekizibu kye tulina mu ggwanga bannabyabufuzi babagamba eyes on hands off. Kakati kino kyogamba nti lwaki temwateekamu kawaayiro kalaga baani abavunaanyizibwa? Naffe bennyini baatugjamu. In fact tumonitalinga ekintu oba tutunulira ekintu ekitambula naye nga kigenda tuzzaayo ku bukyamu bwe bumu obwaliwo ne mu myoga nti abantu mubeerawo sente zonna ne zikuŋŋaanyizibwa oba obuyinza bwonna ne bukuŋŋaanyizibwa ne buweebwa district abo ba district commercial officer ne bavaayo. Kati novaayo nga nowegombolola yennyini omuntu yazze eggulo ku lukyalo nga gwe bwoba omuwadde olwaliro sente waddemba okuvaako alina kutegeera wa walaze. So ekintu kino nkola yakuddira buyinza olwokuba mulimu okugaba sente waliwo obuyinza obwajjibwa ku bantu
politically kubajja mu system kwagala gamba nti abo mwajjeemu tutambule ne bano abo tubimanyi akaseera ke twafuna omukisa okwenteractingako n'abantu bano bakyamani ba LC1 bakyamani ba LC2 ne bakyamani b'amagombolola ke kaseera ke batusindika tugende tuzuule parish development model etuuseewa speaker akaseera ke yatuwa era nabano bennyininyini era ajja kukubuulira banyina kasaako akasooka okulondebwa ak'abakungu abavunanyizibwa ku ssente ezo abantu abo ne bagibwako obuvunanyizibwa ate ne balonda abaki abalala kakati message ezijja ezikwatagana ne ssente ezo zijja ku bantu abakadde abatalina access ku ssente ezo nga abapya be bakontrolinga ekintu ekyo nsonyiwa bwekitiibwa tusobola tukomaawo njagala okukomaawo njagala tusooke ensonga eyo eya composition njagala omukulu mukulu Ntege okuva emukono bwe tukomawo agenda kugera ku nsonga ekyo kyokka abaani abali kakiiko era lwaki ba chairman ba LC1 oba olukiiko lwa LC1 tuli kakiiko ka parish development model tugenda kyogerako ekyo nga tumaze okukomawo tukyali mu program akabinkano extra. tukutuusaako ebinyuvu okumanya teno sho eddibwamu buli sawa 2 kitundu ezokumakya ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutambula paka ku Saturday muziki ku muziki mutambule mugende okumuwoke gwe baraba makoti gwe when did your wife leave you mukazi lwaki yano kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko oyina okukkiriza twasaze ku bukedde tu nate kubatera koda step dotaz zinate tega omukutu gwa Zam TV 354 Go TV 378 ne DSTV 378 Bukedde famire mukaweefube waayo w'okusigala ku ntikko ekuleetedde Bukedde ffe tuliko buli nkomerero ya mwezi tujja kolerangayo mu kitundu kyo olunaku lwonna ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga 2023 tuli mukono ku katale ka Kamevale olw'okubaka n'omupiira tubizanyire mu kisaawe ky'essaza tukuleetedde aba parish development model baddemu ebibuuzo byo byonna jangu okeberebwe era ojjanjabwe mu nsiisira y'ebyobulamu eya Case Medical Services tuli bakudigida nga bwe tuwangula n'ebirabo ku olwo Bukedde ffe tuliko etegekeddwa Bukedde famire neewagibwa parish development model ne Case Medical Services enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Watu magambi isho yimbi isibeli tunisa wafikisa sizungu nkulu kujabu safike sathi kuyosalwa embu wahlangana mehlo nganganga bazi ukuthi impela yafika inkosi yoba namandla. bakasitoma ba Airtel tukimanyi nti ebigwa bitalaze biyinza okukussa mu ddwaliro nga tokyasobola kulabirira bammakaago y'ensonga lwaki hospital sente ze ekuwa emitwalo 10 buli kiro ky'omala mu ddwaliro era ekuwa okutuuka ku bukadde 4 okukola ku byolumbe nyiga *7*7*6 okugula hospital sente ku Airtel Money ku shillings 10,000, 3,000 oba 5,000 buli mwezi bw'ogula inshuwa ya hospital sente omwezi ogusooka guba gwa bwereere. Hospital sente yawandiisibwa wansi wa Prudential n'ewagirwa Turaco. Prudential ne Turaco birabirirwa Insurance Regulatory Authority ya Uganda. Airtel Money erabirirwa banki nkulu ya Uganda.
enkola ya parish model yandibadde nnungi nnyo ekiba kinyuma ne basooka basomesa ennyo abantu ne basobola okukozesa ssente ezo nga bategedde ekyo zikolamu naddala abantu abo batandikirwako beetaaga okusomeseza ddala nga tebannazigaba basooke babasomese bategeere ssente ekyo zikolamu then n'enzizaayo bagitegeere. Sinnawulirako muntu n'omu yafunyeemu olw'ensonga abasinga bonna bakyali mu misomo naye ng'ate aba bali mu misomo abasomesa bo already bo basasulwa ate nga bagamba nti basasulwa era ku ezo gavumenti zeyaweereza abantu okuba nga bakulaakulana naye ate abezituukirako bazikozesa kyabwe gambo yandibadde agamba nti akuwe nangampe n'olamuwe tikijja busoboka bajja kuweereza obukadde 50 jja kuteeka kabira mwana wa senga mwana wa mwanyinaze muganda wange mukwano gwange kale gwe ugenda ku yadde n'obunanga wasoma musomo tojja kuzifunako ojja kuwulira nti zaagwawo mu bufunze tejja kukolera abantu olw'ensonga abantu okusinza obukakoze basaba ebintu bye basaba ojja kwesanga nga omuntu atandikirwako wansi tabirina. Ekyokubiri nti essente zebagaba ekyamazima okusinza ng'ekonomi y'eggwanga bweti tezina kyeziyinza kuyamba nnyo kiri awo. Ekyokubiri ekyala essente bazeetera nga kwegamba nga bazeese mu bintu bya kalulu kati abantu abasinga balowooza nti engeri pulezidenti gye bakyogerako mu kalulu balowooza babaddiza buddiza kiraba. Omuntu atandika yeetaaga obudde obumala nga ssente ezo akyazikozesa baleme bapapya baswetinga obulimu bwabwe mu budde bwabwe nga tebazibajjaako mangu awo zijja osobola okukolera. Program Kabinkano Extra ku Bukedde TV 1 tukyagenda maaso n'obaweereza oli wa ddembe okutuweereza message yo weereza message ku ssimu ey'omu ngalo tumanya kyogamba ngwena kyobuuza. Simu zange ziri 2 0772 15 75 ne 0702 15 55. Mukulu Ntege tuba tutandise okwogera naawe ebyowulidde abantu beboogedde tubigenda bibojja mu Katonda tudde ku nsonga esinga obukulu eya wansi. Ani oyo alina okuba ku lukiiko lwa PDM era lwaki RLC babajja mu PDM ojja okubuuliza. Munakyalo njagala okwebaza ekisookera ddala ndi wano mu linnya lya maama RDC ajati Ndisaba Fatuma gwe nkiikiridde nsobola okumulungula ensonga zino bulungi olw'obuvunaanyizibwa obulala bw'ayina. Bannamukono mwenna n'eggwanga abatulaba njagala kusooka Sseruggo kkiriza enziremu Honorable Kalwanga David akoonye ku kigambo ekigamba nti abakulembeze bali abaasooka baabajjako ne bateekako abakulembeze abalala. Ekyamazima kiri nti tukyalina olubimbi lunene. Olubimbi luno kwe kusomesa abantu ba Uganda bonna okuviira ddala ku muntu asooka okutuuka ku bakulembeze baffe abawaggulu. Mwami Sserugga, buli lwokola ekibiina ky'obwegassi kirina amateeka agakifuga. Abaka ba Paalamenti bakola ennongoosereza mu tteeka erifu obwegassi Uganda, omukulu n'aliteekako mukolera ntandika okukola ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu ku mwaka 2020. Bw'ogenda mu tteeka eryo bunda ekibiina ky'obwegassi bwe kimala okuwandiisibwa bakola olukiiko lwe tuyita olusookera lwa first general meeting. Naye bw'oyingira mu tteeka omwo munda mulimu akawaayiro 18A ne 18B akalambika engeri ebibiina by'obwegassi mu Uganda gye binaakulemberwanga. Ebibiina by'obwegassi bwe bikolebwa mu ntandikwa bateekako abantu ab'ekiseera 3 omuwanika Kalaani ne Ssentebe. Ekibiina bwe kimala okuwandiisibwa abantu abo etteeka likkiriza abateekawo ekibiina abo okudda ne batuula mu lukiiko tabamenuka olusookera ddala obutongole. Abakulembeze bali aidha ne babakakasa oba ne babajjako ne bateekako abakulembeze abalala. Kati ekyo abaali bavunaanyizibwa okuteekayo ebibiina bino eby'obwegassi mu nkola ey'okutuusa obwezi eri abantu ze bayita PDM circles
balina okukikola abantu bali ayira abantu ne babasigaza nga bayita mu lukiiko tabameruka ne bateekaka oba ne bateekako abantu abalala n'olwekyo obunafuwe buli weewano nti ojja kwesanga nga abantu abamu bwe bamala okuteekako abantu abapya ate oba oliawo tebannaba bano abapya abagendako oba oliawo nga tebannaba nakugenda mu banka okusobola kubakyusa enamba zaabwe zibana abantu obunafu obwo weebuli naye bunalibukalonga bwe tunaba tuvudde ku mpewo nja kukubuulira ekyengeri gye kirina okukolebwamu ensonga eyo esobola okuterera ekiriwo kyatteeka lwakwa sirina bujja bumala nalibadde sikulinda kugana Kalwanga yekka naye tukikomyawo ekyokulonda obwasooka okufa ekyabutta kyekyo nkola yateeka ya bwegasi so kakati kino bwegasi nga sako bwebeera ekingaba PDM sako nga sako bwebeera nolwekyo abakulembeze berusi tebalina kubeerako no ekyamazima kiri nti parish development model wabannayuganda bonna kyekisookera ddala kyamaani wange kyenjagala ategeere ekyokuba nti wano mu makkati bateekawo akakiiko kano ak'abantu 7 ne basalawo nti ssentebe wa LC2 yaba abeera ssentebe waako tekitegeeza nti ssentebe wa LC1 taliimu kubanga bw'oyogera ku muluka omuluka tegukolebwa bbanga omuluka gukolebwa byalo ate ebyalo ebyo birina bassentebe ababikulembera obuvunaanyizibwa obusookera ddala okutegeera enteekateeka za gavumenti zonna butandikira ku bakulembeze aba LC1 newankubadde wasobola okubeerawo engo tugano mu bendo lino ery'okutambuza omulimu guno gavumenti mu kusalawako yaga nti wanaabeerangawo olukiiko lw'abantu 7 oluli ku mutendero ogw'omuluka olunaakwatanga ettaala okutambuza enkola ntoyagala okugamba muganda ge mukulu Ntege nti n'aba LC1 nga muganda waffe babadde agamba webulo bakasero babadde ayogera n'aba LC1 bagenda butereevu babeera mu lukiiko olwo ekyamazima kiri nti mu lukiiko lw'abantu 7 kubanga lwalambikibwa bulungi naye omukulembeze wa LC1 ye muntu atandikirwako ensonga yonna naye kati obuzibu bwavaawa nti mu kusomesa wano ebitundu ebisinga obungi mu Uganda abantu bano balinga bayita okusomesa baleka babalikanga bweru ate ffe waffe mukono we twayitanga emisomo twayitanga abantu bonna bajje mu misomo kubanga twatandika ne kye bayita mobilization and sensitization bw'oyita okusomesa abantu ku nteekateeka ya gavumenti n'oleka yawa LC oba okola mwami Seruga katono nnyo kuba kati ono alinga pivot y'ekintu mu district naye njala kugamba nti abantu be mwasindika baali very selective esookera ddala obuvunaanyizibwa mwabuteeka ku bakadazi kino kyenkugamba nkiraba ku gurawundi era gyekiri ekyokubiri abantu bonna eyali alabiddwako ng'oyambadde ekintu ekimyufu n'okutrainingibwa obutraininga kyoyogerako tekyakolebwa era nga bwe bamugambirawo wano tojja nyina negwemanyi chairman werosi eyaŋŋamba nti nze banjijjamu lwakuba nakuwagira so mugjeyo ekintu ekigenda okuyamba abantu mu kuyamba abantu nga mumanyi nti abantu abamu wadde bawagira eno abalala ne bawagira eno naye at the end of the day tulina kutambulira wamu kyekizibu kye tulina mu ggwanga lino kakati katono okuddamu honalebo Kalwanga njagala kutegeeza bannayuganda bonna abandaba ku mpewo enteekateeka eno eya parish development model y'abannayuganda bonna let it go on record honalebo Kalwanga tewali muntu yenna mu Uganda alina buyinza kugamba nti gweowagira kibiina gundi kubanga obwayiro obuli mu mpaji 7 bugamba bannayuganda bonna bakwetaba era n'omukulembeze gwanga bwe yabadde ayogera yatuserekera naga nti abantu bonna abawangalira mu luka balina eddembe okujoyininga saaka eyekoleddwa ku muluka obunafuwe buli bwe buno honalebo Kalwanga nti abantu abamu oluusi baba beetiiririra njagala osooka naawe kukyogamba kyamani weeswana mukulu nga tunaawe kujja mukulu owekitiibwa Babu ku nsonga eyo yennyini ogenda kujja nokasonga ku nsonga eyo yennyini mukulu Ntege gy'ayogerako waliwo ebintu nga Honorable Kalwanga bw'ayogedde ebigenda mu maaso nti abantu bwe bakwata ekintu kyabwe ekintu kyali kya ggwanga era nga kigenda tugasa naye abantu bakiteeka mu kisawo ne bakifuula ekyabwe kakati nga Honorable Kalwanga bw'agambye nti waliwo mu bitundu abantu kati ku bantu abo 7 kuliko wa ruling party
ajja ku nsonga eyo. Kakati bw'abeera atambula mu kitundu nga waliwo ensonga yonna, atunuulira nnyo layini ey'abantu batambula nabo mu kiseera kiri kye tubeeramu eky'ebyobufuzi, era ebintu ebimu babikola gwe n'obiwulira buwulizi ng'omukulembeze ne baga nti twabadde n'ensonga bweti, naye nga gwe omukulembeze tukola ki olw'ensonga olw'ekintu ekyo kye baateekamu nti bw'oba oddukanya nga oleesa ekintu nga kya ggwanga yonna, bw'oteekawo embeera ey'okugamba nti katusoosowaze tuteekemu ono kubanga yali mu kibiina ekifuga, ekintu ekyo eno wansi ku ground tekisobola kuvaayo ku lw'ensonga nti ffe bwe tuva mu byobufuzi wabaawo ebintu ebisigalawo, entalo ezikola ki oluganda Abudu tewali agadde muntu bano bebafuga abo kati Mr. Sserugule ekyokulabirako kankugereze nti nze mu kyalo ekyange mwenva paka waggulu ku district bw'ogenda okutunuulira mu mbeera ey'ebyobufuzi, chairman ndi wa NUP, kansala wa NUP ow'omuluka n'owa district, kwegamba ogenda okulaba nti majority yonna tuli ba opposition. Kakati bw'oleeta n'oteekamu omuntu n'ogamba nti ono ate yagenda okukulira ate ng'ekibiira ekyo kyenyininyini kyalimu waffe tekikola ki chairman w'omuluka yakulira PDM naye kakati abantu abamu kati nga chairman gwe twabadde kankuwa ekyokulabirako eggulo twadde n'olukiiko kuba nabo ndowooza ensonga batandise ogiwulira ne batuyita mu zooni mu muluka ogwange mulimu ebibiina 28 ne chairman w'omuluka yabadde wakugamba kuvugana kugenda kumunona ng'alaba nti naye ebintu byonna bwe bitambula bamuteeka bbali. Ntandise okitegeera kyemugamba nti enkola eyagiira abantu abasinga obungi wadde muganda Ngentege agambye nti etteeka lirikkirya nti bannayuganda bonna, naye olw'embeera n'entegeera y'abantu ey'ebyobufuzi abantu abali ku kitundu ab'enaare bamaliriza be batutte ekitundu ekisinga obunene nga batutte obukulembeze olumu ne batuula ne ku bibiina ebirala abaali badde baganyulwa mu nsonga. Nsaba kwongerako mukama wange kubanga nze ono mbadde simumanyi. Tumumanyi owulira naye musanze wano naye akugambye kyebasanga ku ground kino kankyogere ku mwami muganda wange okuva emukono. Ekisookera ddala waliwo embeera egamba nti omuntu yenna ataawagira NRM kino ekintu tekimugwanidde kubeeramu. Kati ne bali ne bateekamu akagamba nti bino byaffe. Waliwo n'omu yaŋŋamba nti zino ssente zavudde Ntebe, zavudde Magere. Byekugamba bye biri ku ground kubanga ono mbadde simumanyi. Ate nkugamba bwe mba mwagala parish development model eveemu akantu. Esookera ddala mwesonyiwe elections ezaaliwo. Tuddeyo ku ground tukolere abantu baffe. Awatali ekyo tuli mu tukutta akajiiko kasukaali tukayiwa mu nnyanja. Tumaze okuwuliziganya ffenna kati twagala musajja mukulu w'envi wadde twagala oluŋŋamye ensi eno ku nsonga eno. Abantu balaze bonna abasinga obungi wano bano balaze bakulembeze nti tebasobola kuteeka mu nkola obukulembeze tebabuliimu ku kintu kyebataliimu mu bukulembeze. Omukulu Ntege agambye okuva emukono nti baali baddemu ebali be bakyebalama. Eyo sijja kugendayo kuba bijja kumalira biseera. Obivuddeko. Ekituufu kiri nti edda gavumenti yakolanga pulaani nga batuula wano Kampala mu golofa ne bakola pulaani ya Uganda yonna ey'enkulaakulana. Naye bwe batugenze nga tusenvula ne bagamba pulaani tulina kugikola kuva wansi. Oyo n'agamba nti tukikoze tutya, n'agamba nti okukiwumbawumba tutandikire ku muluka nga tukola pulaani ey'enkulaakulana. Kati emiruka mu Uganda gyonna egisukka mu 1000 ne bagitwala nga we babatandikira okukola ebyenkulaakulana. Bwe tumala okukikola ekyo ne tugamba nti tukikoze tutya buli parish ebeeremu enkulaakulana. Tekitandise leero, kyatandika nga ne bino ebibiina ebimu tebiriiwo. Baba bagamba
nti essomero lya primary lisooka lijja kuba ku Muluka, ne bagamba nti erya secondary lijja kuba ku Gombolola. Kati Omuluka ne gufuuka kuba tutandikira. Ekirala ekyokubiri nga tumaze okuga nti kati awo tuba tutandikira okukulaakulanya ensi yaffe economy, ne tulyoka tuga nti ki ekiddako, Omuluka gukola gutya mu sisitimu yaffe eya LC. Chairman w'Omuluka, olukiiko olunene be ba LC1 bonna abantu 9 oba 11 kati be bajja ne batuula mu lukiiko oba LC2 ye parish. Ekitegeeza nti chairman owa 2 bw'aba ayagala kukola mu Muluka gwe, abo bonna alina okubatuuza mu lukiiko olwamulonda ab'ebyalo byonna ebiri mu Muluka. Eyo enkola ya sisitimu eyo. Kaakati ekibi waba batayagala sisitimu eyo ebeerewo, bo baagala kudda mu bibiina byabufuzi enjuyi zonna. Kaakati mumaze okukola eki, chairman wa LC2 bw'aba alina kyayagala okukola, bw'aba ayagala kugenda kugamba abantu ba Muluka gwe kyebakola, alina okubayita bonna n'atuula mu ntebe. Ate abachairman bonna ba LC1 bajja n'abantu baabwe, buli kakiiko ka LC1 kaliko abantu. Kakati bwogenda n'obagatta, kati nga wano ewaffe Nakasero twalina Omuluka gwinamu ebyalo 11. Etegeeza buli kyalo bwoga nti mulimu bali 11 buli LC1 so mwenda si 11 omusanvu ogujja obutereevu ne tugattako bali 11 ne tugattako abana. Anti munyesi manye bulungi ebiga bige. Kati 11 obazaamu bwoga nti ekyalo kirinamu ebyalo 10 10 obazaamu abantu 10 abantu bameka? Abantu 10 plus. Abo be batuula ku lukiiko olw'Omuluka okusalawo mu mateeka. Kaakati omutawaana oguliwo mugenze ne mufuna abantu ne mubateekamu omuliro, buli muntu ayogerera ekibiina. Mu parishi tetubeera na kibiina, ebibiina bijja mu kulonda. Kati kyamala okulonda mwena muba muli ku ludda lumu. Nze waffe wali mu kyalo, chairman wa LC2 simanyi na kimuli kyalimu, ye atuyita bwisi ne tugenda, simanyi na kibiina kyalimu. Naye waliwo abakuza ebibiina ate babikoleramu ne pokopoko. Bw'abanga wa NRM, bw'abanga wa bibiina birala, n'agenda n'ayogera ebintu ebyo, bandi bajja bamusiba n'okumusiba, okwonoona enkulaakulana y'ekitundu. Era etteeka gyeriri. Kati kansooke mbabuulire bano abaagala okwogera ennyo n'okweragaalaga. Ekyo nga kimaze okuggwa, baleme kutwonoonera nkulaakulana ya Muluka. Bannaffe okusooka tetunaba kutegeera PDM kyeki. Abasinga bakisibidde ku ssente tezijjanga ziruddawa nedda ssebo. Ekisookera ddala waliwo pulaani eyandibadde ekolebwa ey'Omuluka. Pulaani eyo si ya ssente y'abantu abaasoma ne bagamba nti mu kintu kino nga bamaze okwogera n'olukiiko olwa LC kugambye biki ebalima, biki ebalunda, biki ebakola, byonna bibeera mu gundi mu mpandiika. Naye bakabaga nti bwe tunaamala okulima kasooli waffe, njagadde kukulaga ekizampu, tujja kuba ffenna tujja mulima, aye tujja mulabirira, ate kasooli waffe ajja kuvayo nga alina eddaala. Engeri gye tumutereka storage, tujja kunoonya n'akatale. Kaakati PDM eno erina okukwatagana, era kye bandibabuuza nti akatale ke kaliwa. Ekirala infrastructure, waliwo biki ebiyinza otuyamba, enguudo ziri ziki ezitwala awo no bulungi bwansi wejjiramu, enguudo zaffe ennungi. Ekyo nga kimaze okuggwa, ekisinga okuleeta omutawaana, ffenna PDM tugirabanga ssente zituuka ddi milioni 10 bakaleetako bali ku ssente zebwogera. Teri muntu ayogera ku pulaani gye tugenda kukola, ziri ssente ziringanga ezisindika pulaani gye mulina. Saani afunye ssente oba bameka abazifunye? Tusooka ntukola pulaani ku kyalo kyaffe. Okusooka tulina amazzi,
tunaafukirira tunaalima ki biki bye tugenda okulima nze nina acres meka nina 4 nina 10 nina 5 bwe tuba tugenda kukola bwe mba ntuusa abantu nga neetaaga endokwe ez'emmwanyi nzifunye etya neetaaga kino tufunye enkola yange eyita amaanyi sirina ndi musajja mukulu n'abaana bange tuli batono nina acres zange 6 nzirimye ntya mutugambye nti mulese tractor ziri mu agriculture tuzifunye tutya ebintu ebyo mukama wange bannaffe tebabyogera bonna bali ku ssente tezituukanga twagamba miliyoni 100 bwe zinaba tezituuse bakaleetako miliyoni 3 mukama wange bonna basibidde ku ssente pdm si ssente zokka kakati waliwo n'ekyokuyita ab'omuluka bonna tubakolemu omulimu bagiyita community mobilization ngeta kakati nze bwe nali nga nkyali mp nga mpita emiruka gyange nga tugatta emiruka olwokuba nti emiruka gyali mingi nga tulina ogigatta twogere najyo gwonoonye engeri gyogenda okukungamu abantu obakunza otya kakati waliwo gye bayita parish based management bano bebalwana ani alina okukula ani nze nina okubeera omukulu nze ndi wagundi ebyo byonna biri mu kintu eki chairman wa LC2 oba chairman w'omuluka bw'ayita abantu be kakati kankuwe example waffe omuluka twafuna abasajja abakorea wane waffe mawokota ne batuwa amazzi ag'omufereji yesu tunywa amazzi ewaffe omudumu andi bw'oyogera omudumu ntya oyinza okuba gw'emmundu kakati nno oyinza okuba omudumu gw'emmundu kakati sebo amazzi gatuukira ddala ewaffe naye parish 2 balonda akakiiko akalabirira amazzi ago nga bava mu LC wano ziri abangi era chairman waffe ow'amazzi omu ku bachairman b'ebyalo byaffe naye nga lyakolera ku muluka kakati amazzi twagafuna kakati ne wajjabeerawo okugaba nga baleese endokwe z'emmwanyi nga baleese ensigo z'ebijanjaalo era oyo towattu yatuula n'alonda abantu abagenda okugaba kakati bwe babanga bano ewaabwe LC bazitta nga bali mu luzungu luno because why mayembe kunyola nangazi ekyo kirala sebo njaga tumalirize kino bwe munaaba temulina discipline muva mu bino eby'ebibiina by'obufuzi ebyokulwana temujja kukola twagala tutuule wansi nga tuli bakyalo ebibiina musooke mubireete nga tugenda kulonda wano tugambe ti oyo omwami Kaloli owa mwami Keronga ne wa mwami Gundi tutuule wansi nebya LC tubijjewo nebya sente tusooke tuzirinde tusooke tukole pulaani eno sente zaki webale nnyo oyagala kubeera mu mulukanga gufaanana gutya mwami Seruga ebintu byonna birina mukulu Babu byayogera bituufu naye obwongo bw'abantu kyekyabuyingiramu ekyayingira mu bwongo bw'abantu mugambe kalwange ekyayingiramu mwagenda ne mukoppa sisitimu z'abazungu nti mwagala ebibiina byabufuzi mwabireeta tulwane bulwanyi mu kifo ky'okutuula tuteese webale nnyo ekyokubiri ekyo kimu ekyakyogedde gavumenti bwe yali einitiatinga programu eno yakulembeza ki tuleeta ssente naye njala kubuuza mwami Babu gw'osuubira buli muntu oba buli famire yeetaga miliyoni emu okubeera obulungi ekisokera ddala mwami Kalwanga bagambye nti erina ebigundi 7 ate empagi 7 zize zitakule ssente kyegamba Kalwanga mamukulembeza ssente empagi ziri wano ndirina mpandiike mwami Babu tukkiriziganye nti waliwo okutandika project oba mukutandika era in fact singa gavumenti ebadde eraba lwakuba kizibu kyakunnyonnyola bannayuganda yandiggyewo ekintu kino ekyokulowoozesa abantu ne tuddayo ne tweseetinganga ffe ne tutatunuulira ssente wabula ne tutunuulira kukulaakulanya miruka gyaffe emiruka gyaffe nga tugikulaakulanya ne resources ezaffe oba amagezi agaffe oba okuwaayo okwaffe naye nga tetutunuulidde ssente zigenda kuva waggulu
zijje mu bantu kubanga si buli muntu ku nsi kuno tiyetaaga miliyoni emu okubeera obulungi. Waliwo omuntu ng'alinawo ka bizinesi ke nga yeetaaga emitwalo 10 nga bw'agyongeramu ebyenfuna bye bitereera. Mwami Karola bino ebya LC tebinawo kujja ewaffe ku kyalo buli maka twali tugamanyi katono nnyo ku nsonga nga twetaaga ne bino ebya LC kankomeo ni chairman wa LC Buloba kimukutteko ayagala kuba kukyagamba ogenda kyogera mukama wange nga tumaze okujja obubaka buno era tukomawo. Encha ku Bukedde TV tashana okunamba ebitundu by'ekyama wamu n'amazzi amayonjo okakasembe otukudde bulungi nnyo kikuyambeko okuziiza endwadde nga UTIs wamu n'okuvaamu akawowa kalungi. Gwali yeetanze ojja gisanga mu supermarket oba mu famasi zonna okwetooloola eggwanga. With naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for powerful stain removal that still soften hands. Tukozesa Kyogero products yensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa Kyogero products clean your skin ng'okozesa Kyogero products. Sunday eno ku Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 tugenda kubeera ku St Andrews Church of Uganda e Kasubi. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Tyoluwalira yagenda okulembera matiribona kikakatako n'ebintu ebigendo gibeeramu bibeere matiribona. Nze no bwe nnyingira mu nnyumba yo kyensooka okutunuulira entebe z'otuddeko, dining kwe ngenda okuliira, kwogenda okungabula ekyemisano oba kacaayi, ate n'oluvannyuma obuliri bw'ogenda okunsuza Encha ku Bukedde TV. Amajani gakubu gaoma gali mu flavor zonna, kisubi tangawizi ne vanilla gattako plainiti kiyoba goyagala wenywereko. New Omo with naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for powerful stain removal that still soften hands. Tukozesa Kyogero products yensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa Kyogero products clean your skin ng'okozesa Kyogero products. Bw'obeera ng'okolodde okusuka wiiki emu naye nga tomira ddagala deni yegwe tobeera gundi kubanga era ekifuba tonnakijjanjaba, naye bw'omira eddagala ng'otomira mu doozi nnungi bakuwandikira eddagala ettuufu, tewagenda ku musawo ka kiriniki kali eyo oba ka drug shop ne bakuwa eddagala nga siri akifuba ne kikontinuinga, deni awo tesobola gamba naye asanide ku muntu mukyamu ng'ampambula ati obukaka balowooza nti omuntu okufuna ssente olina kubba bubbi, olina kumpanya. Nze nabbaani kubba kukumpanya bintu by'abanno kitegeeza buvunaanyizibwa kubalabirira kubakuuma bukumi ettaka eryange tagenda kulibba. Nze kirumbabu basiraamu ennamugongo lwaki otandika okutundayo Quran tebakola risaaki nga bagenda okutegekawo bizinesi zaabwe. Kasiita tulina obusobozi obugamba abantu tuboyikootinga ebbanka eno tugisuula. Ssente banka zeekozesa eddira ezange n'ezoono n'ezizo ne bazituwola. Olw'omukaaga atampagira mu bizinesi. Amanya nze Ebyavudde munnamawulire twali bali tubikola byonna naye abantu balina okusomesebwa ekimala. Ono ye Mujaasi Brian e Lugazi. Ndowooza nti enteekateeka gavumenti zeeta zandibadde zituyamba era nga buli muntu aziganyulwamu, naye abakulembeze b'ebitundu ddala bannakibiina ekiri mu buyinza bafuuka ekizibu bagaana abalala okwetaba mu nteekateeka zino. Nze kwendi nnyo e Lugazi ye Mujaasi Brian eyampeereza message eyo.
balagenda basoma nga bazuziyitamu message muzimpeereze mbadde ntuuse wa chairman mukama wange webuloba mubufunze ddala olina ekibadde kikusiiwa olina kikutakula omutwe babu alina wakutakudde kati muzeyi babu ensonga zibadde nnungi naye nze kyendowooza nti gavumenti singa bweba ekola enteekateeka ezifaanana nga zino ennungi mu kusookera ddala obutakubagana mpawa bandibadde bateekayo nnyo omwoyo essira ne basooka okulissa ku kusomesa abantu ekintu ekyo kye tuba tugendamu ensonga endala nti ngera muzeyi babu bw'ayogedde ku mbeera yaffe ey'ebyobufuzi nti programu gavumenti eba tenaba na kugironkinga kufuluma ng'abantu batandika dda bannakibiina ekiri mu buyinza okukola obukuukulu bo n'okukola puroguramu zaabwe n'okwerondamu zituukira kwani n'okwerondamu groups zaabwe kakati kireeta obunafu ku bantu bano abalala so nga mukulu babu wayogedde nti ffenna mu nsonga kati nganze kyamanyi wa LC1 ekiseera ekyokulonda bwe kiba kiwedde abantu bange bonna mba nina obbatwala kyekimu owa NRM owa DP ekitu ekyenkulaakulana kyandibadde nga ffenna tulina kubeera nga tutuula ku mmeeza emu bwe tutuuka mu byobufuzi ne tulyoka twawukana buli omu nadda ku ki ku nkondo ye naye omutawaana ogusinza okulabika nti abantu abali mu buyinza ab'ekibiina ekiri mu buyinza buli kintu kyonna bakyefuga ne mugenda ne mubeera mu miitingi kalinga zino eza PDM era ogenda okulaba nga waliwo akakundi akalaga nti ke kalina obuyinza ku ki ate nawe nobeera muzibu omanyi kati omuntu amanyi nti kirabika bali tebanjagala bagamba ebakireese oba nawe mulinamu embeera eyo ebalemesa egenda okugaana emiruka gyaffe ogenda mu maaso okutya bali omukulembeze omulungi tosobola kuteekawo mbeera nze siri muwagizi wa gavumenti oba siri wa NRM naye puroguramu yonna gavumenti gyebeereese nzirukirawo okulaba nti egenda mu kitundu kulwensonga mumanya nti ejja kujuna ki omukiga webale nnyo oli Fort Poto otumidde mukulu babu mukiga akutumidde okwebaziza engeri gyosengeseemu ensonga zo thanks for the program ono abadde agamba ki waliwo empeereza omukiga amaze omusoma waliwo mukyala ni mama desire kira abadde ayogera ku bukiiko obutandikibwawo mu layini ya pulezidenti nti era abantu bakimanya nti bwegendera mu ndowooza ye obadde mutuufu musa omukulembeze mukulu Abdu bwogambye nti weebengwa ku mbeera eyo naye entege njagala okubuuza byetwogera tulinga aboogera nga bwe kyandibadde oba nga bwe kiri mu biwandiiko tunaba kutuuka mu setting yennyini nga bwe kiri kuba enkola eno ya parish development model yegenda okutuyamba buli mukulembeze aba gyayogera buli ava gyayogerako omukulu babu ayogedde bulungi nnyo balaze nti enkola ya parish development model tejja ku ssente kwokka etandikira ku bintu ebirala nga musanvu gambye nga musanvu misingi musanvu kweyesigamye kati enkola yo kati kyemwakalabako kati bwemwogera nti etandise okukola ekozeko ebitundu bwebiteba bwe biti bamwogera ku ki exactly ku ssente gye zigenze ku miruka egiteeseteese ku ki njagala okwebaza Seruge kisookera ddala abantu okuba nga bategedde enkola eno kubanga ekifaananyi kye tutandika nakyo mu bwongo kirimu ebintu bibiri lwaki gavumenti yavaayo n'enteekateeka efaanana bweti kisookera ddala kwe kutondawo emirimu waliwo ekizibu mu ggwanga nti abantu abasinga obungi tebalina mirimu naddala abavubuka ekyokubiri okulaba nti bannayuganda basobola okubeera n'ekittavu we bayinza okujja ensimbi ezikola emirimu amazima galina kusigala nga mazima emirimu gyonna okutandika gyetaagamu omusaayi n'olwekyo ebigendererwa bino ebiri okuteekawo emirimu n'okusobozesa bannayuganda okubeera n'ekittavu obayinza okujja ensimbi ku magoba amatono ddala naye okuva enkola eno lwe yatongozebwa abantu abasinga obungi ebintu ebitutuusa ku ebyo ebibiri tebannaba kubitegeera bulungi oli bw'azuukuka ku makya era buli lwombuuza palishi modeli etya nti sente tezinnatuuka naye ate nga ye omuntu alina byateekeddwa okukola
tukimanyi bulungi nnyo nga banka yonna tennakuwa ssente era zikyogera lungi ntoteeka okuba nga weeteeseteese bulungi. Okweteekateeka kw'omuntu kuteekwa okubeeramu okusomesebwa n'ategeera ekyokukola. Ekyokubiri ye yennyini ng'akkiriza ebigenda okumusomesebwa. Obadde okimanyi mwami Seruga nti waliyo abantu abasinga obungi nga bw'oyita emisomo egy'okusomesa tebagijjamu. Naye nze njagala okwebaza bano ababaka ba paalamenti bamwami Kalo ewaffe bamemba ba paalamenti bonna be tuyina nja kukyokulabirako ekya mwami Kayondo baka ba paalamenti ba Mukono South n'ababaka abalala emisomo gino gyonna gye tuzze tukola bagyetabamu. Kayondo waffe yennyini kino nkyogera ku mpewo naga nti bannayuganda ebyobufuzi tubiteeke wali wabbali. Gavumenti bwekasuka ekintu ekiringa omunnyo kubanga ebintu byonna bitwogera biringa munnyo tulina okukiba kakinyweze ne bwe kaba katono katya tukakozese. Parish model alimu obuweereza ng'ogyeko empagi ziri 7 alina obuweereza 13 ebyobulamu, amasomero, enguudo, amazzi, ebyensimbi. Okujjako munnayuganda ng'ategedde nti ekika ky'omuluka munene okubeera kiyina kufaanana kitya kubanga mwami David Kalwanga naawe mu parish model mwoli naye toyagalamu ssente oyagala enguudo ennungi oyagala obujjanjabi era muluka gwenga mwami Kalwanga God forbid singa ofuna ekirwadde kyonna ne kusimba tusooka gamba katumutwale kalwaliro gavumenti ekyagireesa parish development model kwe kusembeza obuweereza bwayo ku bantu. RFA center tu buno bayita RFA center tu mwami Kalongo tula mu parliament mubeeramu ekyuma ekikebera omusaayi tekirimu naye mu parish model bajja kumwamija mwami Kalongo liddako bakugambye nga tuyita mu nkola eno katwongere okutunulira ebyobulamu kubanga gavumenti ekigiruma buli president wagenda mwami Kalongo wagenda abantu bamugamba muzeeyi obuweereza tebutuuka buki kyokuola bakapitaani Francis babuyage nti omuluka yentabiro okuva edda nedda omuluka gwe guli okumpi n'omuntu asembayo wansi. Yes, omuluka gwe guli okumpi n'omuntu asembayo wansi oyo asinga okukaaba. Obadde okimanyi mwami Kalongo oyina wogenda abantu ne bagamba sebo wonalevo nga tunaba kutuula tetunafuna kyakunywa naye ng'ayidiyali ddala ekyo kyandibadde kikola. Abajindi nga abajindi bagambye batakudde ku bulago kitegedde bulungi naye ng'omubaka paalamenti bwe yandigenze mu kitundu omuntu yandibadde ambuuza nti mwami Kalwanga ssente gavumenti yazisuubiza zino zentono ezakatuukawo naye kiki kye tulina okukola so si byayogera byonna birungi ssente zijja byayogera byonna birungi naye ekiri emabegawo gyensonga lwaki bwe twabadde wano wagambye katuve ku TV lwaki ebigambo ebirungi ennyo oyagala biŋŋamba nga nvudde ku TV waŋŋambye bwe tuva ku TV obeeko by'oŋŋamba naawe omanye ekirwadde wekiri naye katono nnyo ndi wano ndi mu kwogera ne omu ku production secretary aba district minister wa production naye ebintu byali mu kuŋŋamba in fact yalina ekibuuzo kyambuuzizza nkibuuze mwami Babu mwami Babu tolaba nti nno mu bigambo byonnyonnyodde ne byoyogedde nti olabika ng'okyusa goal positions oba goal posts okuva ku ekyo ekyatandikibwa kyetwasuubiza abantu n'ekiriwo kati kyoyagala abantu batambulireko. Ekyokubiri tusookawo twabasuubiza ki esookera ddala abantu ekyabagambibwa ekyabateekebwa mu bwongo tugenda bawa miliyoni emu buli ki buli muwejjere ani yakyogera oyo omwami mugambe nze siina golopost ebintu byenjogera mbijja mu bino ebintu 7 mu abamemba ba paalamenti byetwalowooza nti bijja kukola mwe mwabiisa byebiri ku ground tekanjogere ebyo bye mwayisa kuba temunaba kumpa kirala mwagamba namba emu ebyobulimi agriculture ekyokubiri infrastructure and economic services ebikwata ku bintu ng'ebyo ebirala financial inclusion social services mwemuli ebyobulamu n'ebyamasomero mindset change okukyusa endowooza z'abantu ku bintu ebikolebwa bulijjo community mobilization okuyita abantu bonna mu luko ogwo mubabuulire ekigenda mu maaso ekyo ekirala ekiddako parish based management information system nga bakozesa ICT akati mukama ebintu 7 nze kinabadde ŋŋamba mugenda kantuntunu gwe basibye abantu yewe ssente
sente zijja ddi zituuka ddi bino ebirala byonna tebababuulirakamalize sinaba kugamba nti sente ze zijja baleme kuzireeta sinaba kugamba nti gavumenti yafuna ebizibu ne batasobola kuleeta miliyoni 10 ebyo bw'oba oyagala mbituukeko nja bituukako kubanga Kalwanga yali mu palamenti yabadde asala ne budgets ezimu n'azikyusa kati akyusa golopost si yenza asala sente oyo Kalwanga mu palamenti yakyusa golopost katono nnyo kenjagala okumubuuza mukadde waffe kuba abantu tuliwo nga tumanyi nti siniya waffe bwe tubeera naye tetujja kukola nsobi abantu bali abaconsuminga message gye tubawa twagala no message as of now message gye tubawa remember egenda kukubisibwamu kakati ku ebyo byonna by'oyogedde ki ekiyinza okubeera implemented nga tetulina ssente ekyokubiri mwami Kasolo bwe yali ezigoti yagamba district commercial officer nti tugenda kuwa kino nkugamba kubanga nze ndi mukulembeze ngenda kuwa new double cabin eri luddawo abantu bano bwe muli mu kusindika basomesa abantu tebalina wadde akagaali tebalina wadde kapikipiki bali mu kubonaabona ko tayinza kukkiriza twagala okumobilizinga abantu neki kyoyinza okukola without finances akati nno so omukulu engedde bulungi abaganda balina olugero nti omuntu wakoma wakoleki nze bwe nasooka okulonda LC musooke muleme kwekeka mu mutaala nze bwe nasooka okulonda LC tewaliwo sente baatuyita wetulondera tewaliwo era ne tusimba layini ne tulonda chairman ne tulonda vice chairman ne tulonda secretary n'abaddako ojjukira kaakati nno olwo twalonda tewali sente okwogera n'abantu n'oyita abantu b'omuluka noga nti mujje tuteeseko bituwaatako teweetaga sente osooka n'owagamba ebizibu bye tulina kati baleka bagamba naye mukama waffe bw'otuyita wano olina okutuwaayo ku kyemisana olina okukola bwoti ebyo bijja luvannyuma naye ngaekituufu bwe tuba twagala okwekemba tulina okutuula wansi ne tuteesa kaakati bwe muddaawo nga buli kintu mulina kisiba ku ssente ate nga teziriiwo mwesaga mu bizibu kakati no nga tudda ku ekiri kibagamba bano abagamba nti buli parish mu nkulaakulana yaayo beetaaga miliyoni 10 baakola bulungi ekibuuzo kiri nti miliyoni 10 ezo weziri oba teziriiwo kakati ekizibu ekiriwo mu nsonga eyo nti mu kiseera kino waliwo n'abantu abaali balondebwa abaatuuka abaalekulira ne bata obukulembeze ku bantu engeri gye babalumbamu n'amasimu ge babakubira nga babanja ssente kyenjagala kapiteni Babu amanye nti obwavu obulumya abantu omuntu omwavu aba takyasobola kwetegerera omuntu omwavu bw'omugamba ku ssente nti zijja n'amala akaseera kino njagala okikubulya nga kyekituufu kiri kuli nti nze mu muluka gwange eriyo eyasooka okuba nga kyamaani wa gundi eyo yalekulira olw'abantu baatuuka n'omulumba ewaka namugamba sente ze watugambye zikola kakati omuntu omwavu buli lwoleeta puroguramu n'ogiteekamu sente n'ebirala byonna byonna byomugamba aba takyakola mwami Matovu katono nnyo kagende wa muganda wange yali ku district atangambye akiikiridde nani RDC jala kugamba tumaze omwaka mulamba financial year yonna eweddeko ekyebuziba kiri kimu ono asonga muono n'ono asonga muono ekyebuziba tugenda kukwata ne financial year eyokubiri nga project eno eflopinzi so omukulu ononsonyiwa gwe twogera naye member of parliament bano ababiri tuleke bakola budget oyo yagiyisa trillioni 48 ne bagamba tujja kugenda tunoonye sente trillioni 23 sente ze baafuna ziri trillioni 18 ebbanja liri trillioni 17 sente zaggwawo akimanyi bulungi nti sente gavumenti zerina teziriyo era ziriyo ntono entono ezo kwe babadde bagaba mu kifo ky'okugaba miliyoni 10 bagabye miliyoni 7 miliyoni 10 miliyoni naye bagabye ekitono gavumenti erina sente zimala kutandika wonna kubanga engeri gye tusolooza sente zaffe temala omala okufuna ono mukyagamba atulamusiza nnyo atwebaziza nnyo puroguramu eno nti nkulu nnyo eyongera
gula abantu amaaso ku nsonga za PDM, Parish Movement Motto. Agambye nti owaba oludda oluwabula nabo balinga abeewabula bokka. Olaba balemwa okutusakira nti ne bayita eŋŋombo eya tubalabise. Babanga nabo batagala programu etambule nga bagamba labisa bali tusobola kankiddemu mangu bw'oŋŋamba nti onyimye obuyinza n'obaako gw'obuwa nze nyina kulaga mazima kati kankuwa ekyokulabirako ekyangu mwami Babu akyogedde abantu kinjala bamanye nti gavumenti terina ki sente era okulabisa okusinga awo oyagala kuliwa ne bwetuwa tetulabisizza yerabisa kubanga abantu obagambye sente gyeziri ate nokera ku maze ogenda bawa miliyoni 3 nobawako 7 kitegeeza oba omaze okukakasa ensi nti bye mugamba abantu tebiriiyo. Gavumenti erimu ebintu bibiri. Waliwo gavumenti erina ga ennene. Gavumenti erina ga ennene erimu palamenti, erimu judiciary, erimu executive. Ga entono yeri gavumenti etufuga. Eyo gavumenti yekuwa sente zezino naye eno gundi palamenti yeyisa sente kakati mwami Kalwanga atubuulire sente gyeziri oba teziriyo. Omaze okyogera ate history ya setting up precedents gwe kenyini obadde mu palamenti ebbanga lyonna omanye ekiri ku ground nti tutambuliza abantu mu bulimba ddayo mukole ebintu byammwe tuve mu kulowooza ku sente. Obusabadde bwange ngenda kukuwa naluwaga Eva naluwaga kutumidde naluwaga w'ebuluba akwebaza chairman w'ebuluba webale bakwata mu mulino tukane ku TV kitegeeza omukulembeze akola omukulembeze abakola message eragenda lisoma oluvanyuma lw'omukulu ono ngamaze okwogera. Kakati nze njagala kubuulira bannamukono wadde ensimbi ezakajjawo abantu bagamba ntono kati Seruga Mukono district eri eyebweru wanze ndi commercial officer na Kifuma Mukono south ne Mukono north obuwumbi buna mwe miliyoni 9 mwe mitwalo 12 wadde zakajja ntono katulwane okulaba nga tukwatagana n'abakulembeze bonna mwami Kalwanga abantu obusente buto obutobabeeko kibabukolamu kasonga MPF yani Mwami Kayondo it is on record era munnewondo mu byenjigiriza njagala mbuuza ekintu kimu esokera ddala mu bigambo bye wakuwulidde nga njogera olinako kyowudde nga ŋŋamba nti sente ezo tetuzaagala tonaba kukyogera tuzeetaaga naye bwe ziba teziriyo tugambe ky'abantu kakati nze nkubulidde nga Mukono onalebo Kalwanga ekyo bakiyita batya onalebo Kalwanga mwami Kalwanga wasobola okuba nga waliwo deficit ate ekirungi nze mwami Kalwanga bumanyi munnabyankulaakulana nnyo obuwumbi buno bwakajja obuna mu miliyoni 9 buli parish efunanga mmeka kati buli emiruka egisinga waffe girina okadde 5-7 mu kifo ky'ekikumi yes naye zijja tulaba nga zeeyongeraku newankubadde obunafu onalebo Kalwanga tubukiriza bubuli era kapiteeni Babu agambye nti yesu obunafu weebuli naye buno obusente obwakajja obutono kati kibu kyakumi esente zakajja ennyingi wakati zisukka abakati ag'emiliyoni 10 katukkirize ffenna tukwataganire wamu era mwami Galabuzi yatukoze obulungi obutagambika ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omukaaga yawandiise ebbaluwa eno naga nti obumulumulu buli bwonna obubaddewo twagala tubuteeke ebbali okuva ennaku z'omwezi nga 5 tutambule bwe tuti era ensonga erimu enkulu yagambye nti okulonda ababeneficiaries bonna abagenda okwewola ensimbi mu mpagi ey'okusatu Ssebuwa Ssentebe bw'ova wano genda obagambe ne kopi y'ebbaluwa eno ngenda gikuwa yagambye nti bachairpersons b'ebyalo bagenda kuyita enterprise groups zino nga bali wamu n'abavunaanyizibwa omuntu mufuna mpola mumulondera awo. Webali nnyo mukulu Babu mutuufu nnyo singa kisoboka ebibiina by'obufuzi byandiyimiridde abantu ne balonda abakulembeze okusinziira ku busobozi bwabwe mu LC zaabwe mu muluka kuba unity eno weetandikira Haji Ziwa Sulaiman w'emityana waffe kyevudde nkuyimiriza n'okuyimiriza kuba wewaffe mu basiraamu awo gyegundi anti eyo tanda eyo gundi kasika yikuzi ne gundi gye bamulire nyina bampereza message abaana ze mbanjagala okusomanga sinaba Jamada Musoke wekalamba Butamba
Mamisiro gambuliza mukulu babu business ki eyinza okutandika nakadde nekola amagoba akadde mu mwaka ogumu zino batuwadde kuno nanyonooni za kulya buli ogulamu nyama nanono muwulirize munakyaluserugawe batuweereza muna Francis Babu awunse bulungi nnyo ne programu andigikomezaawo Sabakumba erukule program twaligimaliddeawo n'abalampereza message kyawunse nakyo netusobola okutandikira kuba kutandikira oli agambye olw'enitundu biwera enkaaga nze mbadde nkwa emiliyoni 10 teziriyo naye waliwo ezizze ate nze kyensinga okufaano ku nsonga eyo kamalize nekino tumaliriza we closing kamalize nekino era neyanza ekigambo budget kibakozesa mu parliament bakiyita estimate bagamba tujja kufuna sente zino era ne bagenda ne batandika okuzinoonya waliwo batuuka nga teziweze bagamba tujja kufuna trillioni 23 tufunye 18 owulidde 18 ko tujja okujja sente kati ne tugenda nga tukende twali tugambye 10 naye tujja babawaayo 5 ekitegeeza nti n'ataano balina okuganoonya eventually naye nga kyengezaako okugamba abantu balimi oyo mukulu agamba nti miliyoni emu etali mu katagole ya miliyoni emu si oli sigamba oli babagambye nti batusiza obudde obalabisa mbonamwe babalabise ebnup babalabise bagambe nti gavumenti esobola okukola obulungi ekintu kino nekiweereza abantu ekyo mukigume nakyo mpozi nga nze okulaba kwange okuzaawo ngaokulaba kwange kwekutono nga tumaliriza mukama wayo nkuntege ekigambo ekisembayo so ekigambo ekisembayo nze nkubiriza bannamukono mwenna mwenyigire mu nteekateeka ya parish development model kubanga enteekateeka eno si ssente zokka wabula gavumenti yagireeta okusembeza obuweereza eri abantu baayo njagala kukubira bwe neyaza mukulu semo chairman onakugambye ngera omaliriza agambye tewejjaako buvunaanyizibwa wadde oli ku LC oli mu LC 2 era oli mukulembeze mu LC eyo mwami Kabuye owerugala kasubi yampereza message eyo njagadde kusemba nayo neneno kanjirabe amamisiro gabali kuweereza PDM nungi nnyo naye saako abakulembeze abakulembeze bazigyewo kubanga bayita okuliira sente abakulembeze bagendeze balemesa sako okutambula ne bagenda ku nsonga ya PDM buli kimu kyonna bakiyimiriza bali ku nsonga yemu yanampereza message eyo sikutegedde sirabye erinnya lyo nga tumaliriza kuyagambye tiwejja kubuvunaanyizibwa essebo ensonga eyo ntuufu nnyo era olwokuba twagala okuweereza abantu baffe abatwesiga ensonga lwaki tubadde tulwana nnyo tubeere nga tuyingira mu nsonga eno nga obuvunaanyizibwa nga situbejjeeko naye ate tusobola bwewa nga tebalina we tulabikira kubanga ebintu bya gavumenti biba bizibu olina okutambula nga oli akugambye nti oli kwero situ oli memba bakuyita buyisi mu lukiiko n'owuliriza ebibeera bigenze mu maaso naye nga toyina woogwa mu buvunaanyizibwa obugabiddwa naye kati ng'omukulu Ntege gwaŋŋambye nti amateeka gano gakyuse njagala mutegeere nnyo ensonga yange era ekintu kyenjogerako wano kyekino leero kyebalambise ne bagezaako okulaba nti batuzza mu nteekateeka mu bbaluwa eno kitegeeza eno nongoosereza eno yabadde nongoosereza balabye obuvunaanyizibwa nti bututeekeddwa okukola ki n'olwensonga eyo nze nebaza enteekateeka eno nti olwokuba nze mmanyi nti akakadde nze nga bemanyi abantu baffe waliwo abantu abakozesa kapito w'emitwalo 3 basobola okukola era ffe nga batuwadde obuvunaanyizibwa abantu abo tubamanyi kubanga omuntu ajja n'agenda newola emitwalo 2 oba emitwalo 3 kati chairman alina obuvunaanyizibwa ow'ebuloba okwogera n'abantu b'ebuloba ku nsonga ya PDM eyo ensonga tujja okusinziira ku bbaluwa eno okuva ku ntandikwa eno nongoosereza bwebanga ennongoosereza eno yakoleddwa gwe tolina bwoliza kunkakasa nti okuva ku ntandikwa yali mukalwanga tubaliriza akasembayo nze kyenjala okutegeeza bannayuganda kisookera ddala njala kwebaza mwami Babu katugambye bulungi nnyo nti sente tezikola ki teziriyo naye kyenjagala mumanye nti sente empe tezigoba
bwavu kozesa akatono koyina otambule ogende mu maaso yala kugamba nga mpunzika ne kino nti parish development model bwe luba lubuto lwawanikibwa abantu abamanyi okuwanika olubuto luba lwasukka n'olwensonga eyo nja kumaliriza nga mbagamba olwo lwasukka terulina kyetugenda tugattako bannansi buli omwazuukuke tukwate enkumbi zaffe kubanga n'emabega yonna tubaze tukola ki tetubeerawo kusengeza kyekyo bwe zinaba zizze zitusange naye abantu balinze omwaka mulamba guweddeko bwe bulumi bwennyina nti omwaka mulamba bwe gugwako tukwate n'ogwokubiri ng'ate tumaze okukakasiza ddala nti bwe baba baprojectinga 2 trillion asatu nezikutakola ki nezisajja ne tufuna 14 nga ze balina okubajetingirako bukakafu ki bwe tuyina nti mu mwaka ogujja projection gye balina eneebeera nesinga byonna nga kampani ezisinga n'emirimu egisinga giggwawo tuzuukukekole ekitugattako kusinzira ku programu gyempulidde emiruka egimu giri mu milioni za 5 mu 7 njagala okumanya ewange mumuluka gwange ogwebuloba obunafu buli luddawo kubanga teri kibiina nakimu kyafunye bano abantu bonna kamba yambi kuba tetulinayo nebino byonna tebinaba kujja nga n'omuzungu yakatuuka wano twalina enkola yaffe nga bagiyita bulungi bwansi omuntu eyakuliranga omuluka bamuyitanga owomuluka era nga yasinga amaanyi ng'alina abantu abali wansi we era bajjanga ne batugamba mukole akatandaalo tukole oluzzi lw'amazzi tukole bwe tuti in fact baavaddanga parish ye modo mu Buganda wano kakati obulungi bw'ensi njagala kino mu kigopdm mugiyite bulungi bwansi byonna birina bibeero mukulu babo omukyalo n'omuyita Nassali akubye ekifaananyi omanye akafaananyi ke bakuba ku ssimu nabeerako emoji kekafaananyi akakola akagalo bwe kati mboli on point akwebazizza nnyo nti bakuuliriza ab'opposition n'abagavumenti bakuulirize bannayuganda bakuulirize wano mu Uganda tuli omuntu omu tetulinawo na mulabe bano abaagala okukola ebyobulabe nga bakozesa bibiina byabufuzi bonna balwadde baagala genda nkubuulire tuli omuntu ki omulabe waffe tali wano ali wabweru mamibaba ebibiina kati obyolanga tuli muntu kisaawe n'olwobigoba ng'obadde mukinavadda mu ebbanga lyonna ebibiina bibi mpozi tugambe bugambi kiri kyavunda sengera ntutambule wulira mwami Kalwanga ali mu lutalo nze mugani tuli omuntu omu yazze mu lutalo musire bulungi mweraba mukama leero Galuwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana Packaged Drinking Water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products.